الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يبزوا الله سبحانه وتعالى iranga yenyini kutenderezebwa n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu. Tumusaba wakitiibwa Allah assa okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okudda eri Allah buli kiseera olubeerera nga tulongoosa wakati waffe n'omutonzi eyatutonda. Tunyonyere ennyo ku ddiini eno ey'obusiraamu era twenywereze ennyo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaaganywererako buli mulabe yenna ow'obusiraamu tujja kumweŋŋanga. Gye tunaakomya obunafu mu kuteeka ebiragiro bya Allah mu nkola, abalabe b'obusiraamu bajja kutweŋŋanga lwatu, kubanga ekiseera kijja kutuuka era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera ng'abasiraamu bangi, omuwendo gwabwe nga mungi naye kagutha isail, nga tulinga ejjovu eriri ku mazzi. Olwaleero bw'otunuulira ensonga y'okugaana okwaziinibwa abasiraamu nti basitula amaloboozi okumalako emirembe abo be balinaanye, osigala weewuunya. Abalokole basiiba ku makubo, balinnya ne mu takisi ne baleekaanira abantu. Buli sitenseni waliwo omuzindaalo ne pasita waagwo, naye bituuka ku basiraamu n'olaba kampuni, ofiisi ez'enjawulo, simanyi balooya, nga bateeka ebiwandiiko mu kutiisatiisa abasiraamu. Naye omusiraamu alina kusigala nga w'amaanyi, kubanga eno eddiini ya Allah. Okwaziina kwava eri Allah, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza. N'olw'ensonga eyo teriiyo kisobola kuyimirizibwa kwaziina mu nsi yonna. Ekyo tekiriiyo. Teriiyo muntu agenda kweŋŋanga kuyimiriza kwaziina mbukumalako abantu emirembe. Ekyo kimanyikiddwa. Abasiraamu twaziina emirundi 5, era ababalabe b'obusiraamu babeere nga bakimanya. Ate teriiyo yeŋŋanga ddiini ya busiraamu ku mateeka ga Allah galambikiddwa obulungi okuggyako nga Allah amufuula owa wansi nga tannaba na kuva ku nsi. Kati nsaasira basaatuukira ku mateeka ga Allah, ku ddiini ya Allah, balaba nga abasaatuukira kuffa abantu, naye n'eddiini erina omulezi, omutonzi, nnyini nsi, nnyini biragiro, yenna nnyini kulagira ebyo. Ffe ng'abantu tuli banafu, naye amaanyi gaffe gali mu Allah. Eky'omukisa omulungi tulina mmeeya w'ekibuga musiraamu, katutunuulire responsi ye. Tulina minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda, katunule ripulayi ye tulabe nga ddala ensonga eno abalabe b'obusiraamu nga ddala basobola okutuwaabula. Naye nkulayirira Allah, hasha lillah, tebasobola giwaabula, kuba nsonga ya Allah ya nsi yonna, alamiyun, eri international.
naye tubanga tulinayo abasiraamu abo, minisita mulamba wa Kampala Hajjat Misa Kabanda, Road Mayor Alhaji Elias Lukwago, twagala okuwulira ku maloboozi gaabwe ku ddiini eno eyaffe nabo gye basinza nti ddiini yani ya Allah. Saagala kususaawo bigambo byange, tunyiikire kusaba Allah, naffe abasiraamu tunyiikire kunywerera ku biragiro byani. Banaye otunanyweza ebiragiro bya Allah, abalabe b'obusiraamu bajja kututyanga. Ekituleetera embeera ne mulaba kino ne kijja ne kigwawo, mateeka ga Allah tukyali banafu. Tuli ffenna tuli baki? Tuli banafu. Naye obuwanguzi bwonna busigala nti eddiini ya Allah yajeeyibira gikola ki? Okubeera nga gikuuma. Njagala ntandikire we twakoma oluvannyuma lwa faida eyo, nga omulundi ogwayita twali tutunuulira thamarati dua, ebibala ebiva mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange omusiraamu, mu byoba tugayaalirira, mu byoba tunafuwamu oluvannyuma lw'okunyweza esswala ne shahada, kyekigambo ky'okusaba Allah. Togezanga olunaku ne luziba, togezanga n'okola omulimu gwonna omulungi mu ddiini n'ey'obusiraamu, togezanga n'obeera mu mbeera yonna ey'essanyu ey'obuzibu okuggyako ng'osaba Allah. Tusabe nnyani? Ekisookera ddala, Allahu yaghdab hiina la yus'al. Allah anyiiga nga tasabiddwa, so nga ebibala ebiva mu kusaba bidda gy'oli. Ye Allah talina kyafuna, nti era bw'otoosabe Allah agenda kusalwa. Naye ate bw'osaba gw'ofuna ebibala. Kati mu byoba togayaalirira ba'da shahada wa ba'da sala, ekigambo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera mu mbeera yonna ey'essanyu, mu mbeera yonna ey'obuzibu, wakati mu nnaku teweerabira kulaajanira Allah kumusaba. Tusabe Allah akulongooseze ezzadde, akulongooseze eddiini yo, akuwe enkomerero ennungi, akugye mu mbeera mw'oli, akuwe enkomerero ennungi, akutangire emitawaana, akukingiriza abalabe b'omanyi ab'ekyama n'ab'olwatu. Ebyetaaga okusaba Allah bingi, era omuntu nga yagambye nti buli kanaku kansabe Allah ku bwetaavu, kubanga ebintu bingi ebitwetaagisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo ebibala tubifuna mu kusaba Allah. Tuli ffenna bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ofuuka wa ku mwanjo gyali. Bw'omala ofuuka w'oku mwanjo, buli kyosaba Allah akwanukula, buli kye weekingiriza nakyo eri Allah, Allah kikkingiriza. Allah akulabira nga yakugayidinga mu nsonga ezinaakugasa. Emirimu gyo Allah n'agiteekamu baraka. Kyovulaba abaatukulembera abalongoofu, Allah yateeka baraka mu biseera byabwe, mu mirimu gyabwe, mu irimu yabwe, mu ntambula zaabwe, fi jamii tasarrufatihim, mu buli mbeera yonna. Fanaalu saadatay ad-dunya wal akhira, ne bafuna obwesiimu bw'edduniya n'akhira. Kyova olaba baakolanga kitono, tuli ffenna, naye nga kathiirul baraka, emikisa gye gisingamu obuki? Obungi.
olwaleero abantu b'omulembe guno tukola kinene ne tutawaana nnyo ne tuteebaka naye emikisa mitono. Naye omuntu buli wasaba Allah mu bibala byafuna, Allah ng'amaze okumufuula ow'okumwanjo amuteera baraka mu buwangaazi bwe. Bw'ateeka Allah mu buwangaazi ateeka baraka mu baana, n'ateeka baraka Allah mu makaago. Naye olwaleero amaka gaffe gakendera emikisa. Olaba muzaala n'ebbali ne mukweka n'abaana ne batuuka n'okubamanya nga mumaze kugenda magombe, ne mulabirira n'abaana abatali bammwe. Bakyala ne babasiba abaana kubanga emikisa gyabula ne mumaka. Omuntu mwasinga okuwangaalira ge yalitaddeko ebirowoozo, loza mwalaba akatambi wiiki ewedde ak'omusajja afubutula omwana omuto ku busika bwe yali amuwadde oluvannyuma lwa DNA. Mukazi nga yeekaabya obuziga era ng'obwaggoonya bwe batera okukola, naye ng'ensobi agimanyi. Gwe nasaasiramu ennyo yankwasa ennaku ye mwana, omukazi teyankwasaako nnaku, era senga mmanyi waabeera n'aligenzeyo nange ne mwongereza ku bigambo byange. N'osiba omusajja omwana atali wuwe n'omutwala ne ku musaayi n'omugamba ogw'e Uganda sigwesiga, njagala gwamu Amerika, n'ateekamu ne ssente, naye ng'ate omwana si wuwe. Mulabe peyini eyo ebeera ku musajja. Bangi tutya kukaabira mu bantu naye emitima gyakaaba dda, gikyakaaba. Naye byonna abakyala bye batukoze wakati, bye bakola ku nsonga eyo, tebajja kuva mu dduniya muno nga Allah tabasasudde. Ekyo nabbi yalambuzibwa n'ejjana n'alaba ku bibonerezo abakyala bye bagwamu nga bamuliro, kuyingiza baana ba haramu mu basajja nga si baabwe. Ekindeeseza ekyo kiki? Nti baraka zikendeera nemmaki nemmaka. Mu bibala ebiva mu dduwa, anna ddu'a ta'atu lillah, edduwa kugondera Allah. Buli wosaba bwoti oba ogondera Allah. Wamtithaalu amrihi, n'okuteeka mu nkola ebiragiro bye. Wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Obuzibu tulina tugenda ne tugwa mu mbeera etunyigiriza, etukaabya amaziga ey'ennaku nga ddala mu butuufu eruma ku mutima, n'olema okukozesa amaziga ago agasookera ddala okunnyonnyola Allah okaabire mu maaso ge ng'owanisa emikono gye, ate n'okaabira baddu nga Allah tosobola kumukaabira. Naye Allah yatugamba nti waqaala rabbukum ud'uuni astajib lakum, munsabe mbaanukule. Ogwaffe gwa kusaba, kunnyonnyola. Ogwa Allah kwanukula. Kati buli wosaba Allah oba omugondedde, buli woogondera Allah, enkomerero y'okugondera Allah jjana. Kyova abasahaba tebaasitula nsonga ya kubaanukula nti gye batunuulidde, baamanya ani abalagidde. Waqaala rabbukum ud'uuni astajib lakum, munsabe mbaanukule. Gw'osaba ddi Allah? Oyagala Allah akuwe naye ate tomusaba, n'ensaba gy'omusabamu togimanyi. Faddaa'i, omuntu yenna awanika emikono gye n'alaajanira Allah ng'ali mu nsonda ya muzikiti, ali mu nsonda ya mu nnyumba ye, alina waali mu kifo ekyesikusifu, n'awanika emikono gye n'annyonnyola Allah, mustajibu li amrihi, Allah yanukula ekiragiro kye, ayanukula okusaba kw'ensonga ye n'agyanukula. Laba nabbi bwe yasanga mu hadisi ya Abi Umama, omusajja nga ali yekka bw'ati,
awanise emikono afubutuka amaziga. Nabbi n'amubuuza ennaku evudde ku ki, kiki ekimukaabya? N'amugamba nti ya Rasulallah, duyuni alhamatni, amabanja gantuuse wano. Naye nga tetulina mabanja. Bameka wano abawona amabanja g'abantu nga n'abamu essimu zaabwe mwazibulokinga, nga n'abamu baba bulokinga lwa mabanja ge balina, lwa mabanja ge mulina. Naye Nabbi yamugamba ebigambo, yamugamba nti ala uallimuka bikalimatin, kuyigirizeyo ebigambo ogatte ebibatu byo, ebigambo ebyo bisabisenga Allah ku makya n'akawungezi. N'amugamba nti bala ya Rasulallah, kubanga omusajja enyiike yali emukutte. Omuntu omusanga nga akaaba yekka kitegeeza kiba kirazeewa, naye gwe okaaba ddi nga waliwo ennaku ng'amaziga ago gakaabira Allah, gwe okaaba ddi? Kuba ekisookera ddala eriiso erikaaba ku lwa Allah terigenda kulaba ku muki, ku muliro, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba. Naye Nabbi yamuyigiriza ebiga n'amugamba nti bw'obanga obukeesezaga nti Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min al'ajzi walkasal wa min ghalabati ad-dayni wa kahali ar-rijal. Omusajja agamba sahaba nti saayogera bigambo ebyo okujjako nga Allah yammalira ebbanja n'ennaku n'agikola ki, n'agimponya. Gwe teeka mu nkola ebiragiro bya Allah, amaziga go gakulukute ng'okulukusa ku lwa Allah. Naye bitukaabya birala, abaagala we batulekawo, maama w'abaana agenze n'ebintu, n'okaaba n'ofubutuka amaziga amayitirivu, mukyala bwakukyawa n'okaaba n'ofeesa, simanyi nti naafuna mufaanana. Oyo walina ndagaano ki nti olifuna afaanana bw'ati? Sanga Allah alina n'ekyakuwonyeza. Kaaba kitono, owoloma kitono, kubanga mu kirungi, mu kibi mubeeramu ekiki, ekirungi. Naye gwe buli ekikutuukako olaba kibi. Musajja n'akukyawa n'ofubutuka amaziga, sikyazeeyo kufumbirwa. Abasajja bonna bantamye, maama bonna obamazeeyo ddi? Kwoyo omusezooba yalimu abasajja bonna, tukaabirenga ani? Allah. Tuli fenna mu bibala ebiva mu kusaba Allah, ennamba ey'okusatu assalaamatu min alkibri. Omuntu buli wasaba Allah nga awanika emikono bw'ati aba awonye okwekuluntaza, okwekuza, okwemanya, aba avuddemu omuzungu kyayita, akiyita atya omuzungu? Aba avuddemu kye bayita arrogance, okwemanya, okwetegeera. Mulimu abantu nga bali arrogant olw'okuba afunye ssente, tasaba bwe yeebaza. Ni Allah buli w'omusaba bw'oti kikulaga nti oli mukakka mu maaso ge. Takabburu ekuvaamu n'omanya nti ndi muddu, sirina kyendi mu maaso gaani? Ga Allah. Olaba woona takabburu? Kubanga mu bimu ebyammisa Ibulisi, obwakabaka obw'omuggulu, Allah n'amugoba n'amuteekako ne laana, yali takabburu. Asjudu liman khalaqtahu tiina, yanyooma ono Allah gw'abagambye ovunnamira. Oba Ibulisi amagezi gamulimba gatya nti yasinga Adamu? Oba yamanya atya nti ye engeri gye yatondebwa mu ttaka, ye nga atondeddwa mu muliro, nti omuliro gwe gusinga ebbeeyi ku ttaka? Kubanga yagaa nti khalaqtahu min tiini, oyo wamutonda muki? Yagaa khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiini. Amagezi ago kiki ekyamulimba? Nti omuliro ye mwe yatondebwa kyekyebbeeyi ku ttaka. Naye ekyamuleetera ekyo yali ki? Takabburu, kiburu.
arrogance. Kati omuntu buli wasaba Allah arrogance emuvaamu, kubanga mbireetera abantu takabburu mu nsonga ezimu ezireeta takabburu bulungi. Naddala ebitendo bibiri, abantu manya abantu babika bibiri bwe bawona takabburu ensi etereera. Ensi ekola ki? Etereera. Abasookera ddala abavubuka, abookubiri bakyala, abookubiri baki? Bakyala. Katonda bw'atereeza omuvubuka n'awona amalala takabburu, omukyala n'awona okwemanya, ensi ekola ki? Ensi etereera. Naye mubireetera abantu takabburu bulungi. Kyala agenda neerabanga mulungi, bw'ava mu kwemanya nti bulungi n'anyooma buli muntu. Kakati ate ekimuleetera ekyo, amaze okwemanya nti mulungi, n'atandika okubega emimwa, n'agira bw'ati, n'agiruma. Olwakuyisaamu maaso ayisa buli amutunuulira mu maaso. Era kino njagala kibasibiriramu abasajja. Bw'obanga owasa omukyala, wasa omukyala ng'okakasa, nga gwe okakasa nti mulungi. Towasanga omukyala nga yeekakasaako nti mulungi, agenda kunyooma, kubanga ajja kulaba ebiseera ebisinga ng'akuyamba buyambi. Omusalafu omu yawasa omukyala nga mulungi, okumanya yali mulungi ng'omukyala ne waayimira bw'ati ku kkubo, emmoroka zimaayika ziyimirira zokka ne zimutwalako lifuti olw'obulungi bwe. Naye nga bambi ono omusalafu kimuluma, ne bamutwala ne bamuzza, ne bamutwala ne bamuzza, ate nga bambi talina kyakwogera. Naye lumu ne yeegaganula ng'omusajja, namugamba bakutwalanga lwaki? N'amuyisaamu omumwa, n'aluma omumwa, n'amugamba nga sinnabakwanukula kino kimanye, nkuyamba buyambi okufumbirwa wano. Wasanga omukyala nga gwe okakasa nti mulungi, towasanga mukyala nti yeekakasaako nti ye muki? Wallahi ajja kunyooma, kuba naawe era ogenda okwetunulamu nga bambi ng'akugambye nti nkuyamba buyambi, nga nawe ogenda okwetunulako ng'olaba akuyambeera. Kyovulaba abantu abategeera tebawasa nnyo bakyala balungi. Oba ntegerekisa, sibagenda nti ate muwase babi, beera wakati. N'oyo omulungi ayitiridde ayeemanyi. Towasanga omukyala nga yeemanyi nti mulungi, wasanga omukyala nga gw'omanyi nti my wife is beautiful, mukyala wange mulungi, so si ye kwemanya, kuba tolina kyogenda mu mugambo okujjako ng'akumanyiira. Beauty yange eno njituuza awaka, golaba beauty yange esobola okufumbira ku manda, ate gwafumbiddwa wa manda. Beauty yange neetaaga kukolererwa bukolererwa, n'asosola enjala, n'amyusa emimwa, bw'agibega ate abega gwe gwakenenula, kuyamba buyambi. Era bw'osanga abo nga balina ne timetable ez'ensonga z'obufumbo, bakuwa lunaku lwa Sande, olutali olwo lukuyitako ne weebaka, is bad luck. Kati wasanga omukyala nga gwe okakasa nti muki? Towasanga mukyala nga yeekakasaako nti mulungi, agenda kukujooga. Kyekindeesezza ekyo okuwona takabburu. Okuwona ki? Kyembagaye nti abantu babika bibiri bwe bawona takabburu, ensi ekola ki? Ekitonde mukyala n'omuki? N'omuvubuka.
awo goberezaako bagagga abatalina ddiini. Omugagga talina ki omulanga yeemoola esi kyasaba neebaza bwebazi ebyo batakabburu sheekhe. Laba Allah baga nti inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abeekuluntaza mu kunsaba wallahi teriiyo muddu ali mu duniya muno ng'ali ku ddaala eri tasaba Allah, taliiyo. Olaba bannabbi bawanikanga emikono ne basaba ani? Akati gweotuuka otya ku ddaala eriga nti gwe tokyasaba? Nga tuli beetaavu mu kusaba Allah, hatta ne bw'oba olina ssente ezenkana zitya. Gwolina ssente nga bano bananyini Salaamu TV nga zizo zonna, buli midiya yonna yiyo, weetaaga era okusaba Allah kuumira ebyo eby'obugagga byakoze eki. Naye ng'otuuka ku ddaala eriga nze sikyasabiro, Katonda yampa. Ekyo kitegeeza takabburu, oba ofunye arrogance eri Ibuliisu gye yafuna Allah, kubanga Ibuliisu yawangaaliranga kuno ku duniya, Katonda n'amutwala n'asukka mu ddaala n'amutwala, kubanga omuntu bw'alinnya ng'alina ebiragiro byakola Katonda amulinnyisa, si bwe kiri? Katonda n'amulinnyisa eddaala n'amuteeka mu bamalayika olw'okulinnya kwe eddaala. Kati Allah agenda okuyisa ekiragiro nga Ibuliisu ali mu bamalayika, sujudu li Adamu, muvunamirani. Ekyamuleetera obuzibu kwemanya. Kasita Katonda akuteeka mu mutima gwo ne weemanya, ndi mulungi, nina ssente, abo nze mbasinga irimu, abo nze mbasinga okumanyika, abo nze mbasinga okubeera ne ba followers, abo nze mbasinga. Ekyo kasita Katonda akiteeka mu mutima gwo, ofunye olumba olugenda okuyingiza omuliro. La yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharrati min alkibri, tagenda kuyingira jjana alinamu akantu bwe kati katono bwe kati nga n'amaaso gaffe tegakalaba wabula ng'omala kuleeta byuma bitangaza, akatono bwe kati ng'akalina, tagenda kuyingira jjana. Akati omuntu buli wasaba Allah awona takabburu, kubanga omuntu okuwanika emikono bw'ati n'alaajanira Allah aba amaze okwetowaza mu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kye batugambye nti assalaamatu min alkibri, okusaba Allah mu bibala ebikuleeta owona takabburu, okwemanya, okwetegeera, arrogance ekuggwamu, n'omanya nti oli munaku, oli miskiini eri Allah. Tuli ffenna. Ekyokuna, addu'aau ibaada. Tegeera nti okusaba Allah oba omusinza. Okusaba Allah kukola ki? Ani ayinza okwekuluntaza mu kusinza Allah n'aganze sikyasaala, sikyasiiba? Addu'aau ibaada. Okusaba Allah ibaada, okutateekeddwa kuzannyiramu, okutateekeddwa kubeeramu bufere. Oli ayagala kusaba Allah aleesa akabaani, ataddeko omunnyo, amansidde, abamu ataddeko kamulali, mbwe edduwa ya kamulali, ayogedde abaafiira e Badiri. Kimanye nti okusaba Allah ibaada. Bwebeera nga ibaada kitegeeza ki? Gikole nga nabbi bwe yakola ki? Bwe yasomesa. Gikole nga Allah bw'ayagala. Ekirala, abantu abamu boonoona enkola ya nabbi entuufu. Boonoona enkola ya nabbi eki? Entuufu. Oyina amagalo lwaki tosaba? Nagaffe tuli basalafu, omusalafu tasaba dduwa. Omusalafu asaba edduwa, kubanga edduwa bannabbi baazisaba, ate be basalafu abasinga. Kakati gwe obusalafu oba tobutegedde. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبلا كيفية إنسبا
yekwawula ku basalafu n'abatali baki naye ng'omuntu yenna alina okusaba Allah wabula ensaba awu osaba otya edduwa ogiteeseteese otya awo ewali challenge abantu webaviiramu niye ne kakwegiraagira mbu nze ndi musalafu salafu taba wadduwa aba waaki bw'ataba wadduwa waaki wabula kaifiya engeri omuntu gyakola ki gyasabamu yemwawula ku basalafu n'abatali baki kale Allah kyava atugamba nti walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufu rahim. Eyo aya tulaga okusabira abantu abatukulembera era babasabiranga abatukulembera abalongofu wabula kaifiya engeri gy'osabamu wewali challenge kigwosabye bubi bwatyo nabbi si bwayigiriza ensaba yali badde bwete entuufu kali buli omanya nti addu'a ibada tereza kaifiya ensaba nabbi yasaba atya tuli fenna kubanga bwetunulira hadisi ya Nu'man ibn Bashir anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala addu'a huwa al-ibada bw'oba osaba Allah tegeera nti oli mu kusinza Allah oli mu kusinza ani saba bulungi wegendereze ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala tuli fenna n'olw'ensonga eyo tuyitirize okusaba Allah tukimanye nti bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuli mu kusinza Allah mu bibala ebirala ebiva mu du'a addu'a mahbubu lillahi azza wa jalla Allah ayagala nnyo okusaba okumusaba omuntu asaba Allah mwagala okusaba Allah akyagala nnyo. Hadisi ya Ibn Mas'ud eva ku wekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti salu llaha min fadlihi musabe Allah ebirungi bye fa inna allaha yuhibbu an yus'ala kubanga Allah yagala nnyo mukola ki kati buli osaba bwoti nowanika emikono ng'osaba Allah tegeera nti Allah ekyo kyokoze akyagala bikakwekuluntaza bikakuleeta malala mu dduwa ibada Allah ayagala nnyo okumusaba nga hadisi ya Ibn Mas'ud bwe yagaa nti salu llaha min fadlihi musabe nga Allah ebirungi bye Allah tebiggwayo ebyedduniya n'ebyakhira tuli fenna fa inna allaha mazima Allah yuhibbu an yus'ala ayagala nnyo okumusaba Allah ayagala nnyo kola ki kiregeeza bw'otasaba Allah akinyiigira tuli fenna ekyomusanvu addu'a okusaba Allah kyebayita okusaba Allah sababun li inshirahi sadri yensonga etowala ebeeraawo omuntu n'atoolokoka ekifuba alina ennyiike buli wasaba bw'ati Allah gena okulaba nga Allah atoolola ekifuba kye mutima gwe okutoolokoka nokakkana kati njagala nku ekyokulabirako sheekh omuntu ng'alina ennaku ku mutima buli wagenda bw'ati ku musaalo n'awanika emikono atoolokoka nakakkana kubanga akakasa amaze okwogera nani abeera n'essuubi era omuntu unaga nti nsabirako eri Allah namuga nsaba Allah akutaasi akujje mu buwuulu akugaggawaza akujje mu bwavu genda okulaba nga amwenya alimu essuubi kiringa muntu kujja wamuwalimu namuga nsabirako eri Allah namusabirako eri Allah tuli fena avaawo ng'akoze eki atoolokose ekifuba kiba tugambye nti addu'a sababun li inshirahi sadiri omuntu atoolokoka ekifuba kye kubanga amaze okwanjula ensonga yebadde muluma eri Allah eri omunene gena okulaba nga atoolokoka akakkana ekibadde kimuyinze
ogenda okulaba nga akakkanye. Era omuntu atasaba Allah buli kiseera abeera mu nnyiike, kiseera aba anyiize, buli kiseera abeera stressed. Naye buli wosaba Allah okkakkana, kubanga obeera n'essuubi nti essaawa yonna akukola ki? Akwanukula. Naye buli wotasaba Allah ojja kusigala n'ennyiike, oyingire kabbuli ng'oli munakuwavu. Saba Allah otowolokoke ku nnaku y'ensi eno, kubanga buli oyogera ne Allah bw'oti ekikubadde wano mu kifuba kikola ki? Kikkakkana. Fafihi tafrijul ham, mu kusaba Allah mulimu tafrijul ham, Allah okujjako ennaku, okuwankawanka kw'obadde nako. Wa zawalul gham, Allah n'akujjako ennyiike. Tuli fenna wa taysiril umur, n'akwanguyiza ensonga zo. Walakad ahsana man qaal, laba omutontombi we yagamba wa inni la adu Allah, nze nsaba Allah. Fama yanfak wal amru dayiq yatafarraja, naye ngenda okulaba ensonga ebadde enzito, ennyinzizza amaanyi, yatafarraja, nga Allah anteereddewo buki? Obufulumiro. Kusaba Allah kukendeeza ennyiike, Allah n'agonza ensonga. Naye bw'oba tosaba Allah, bw'oli awo ojja kusigala n'ennaku, kubanga eno edduniya ya nnaku, ya bizibu. Kino kivaawo, kino kijja. Ofiirwa omukyala n'ofiirwa omwana, ne bakugoba ku mulimu ne bakusala ku mulimu, obugagga bukendeera, famire ekuteekako akazito, ogenda okulaba asinga obutakwagala wakulusegererwo. Abantu abasinze okukosa abantu, okubasindikira amajinni, ebyokoola, baluganda bw'abantu be bakyasinze okukosa abantu. Mwana wa maama we muto amusindikira amajinni, mwana wa muganda we tamwagaliza, mwana wa gundi n'amusindikira amajinni. Kakati ebizibu by'ensi eno tebikoma, naye kisobola okutoowoloza ebizibu by'ensi eno akazita akatuliko, kuwanika miki? Mikono eri Allah. Kubanga eno edduwa ngabo. Mumanyi kye bayita engabo? Mumanyi kye bayita engabo? Kyeki? Shield. Buli wosaba bwoti Allah ebizibu nga byekoona kuli, abadde akwagaliza ensaalwa nge ekoona kuno ng'emuddira, oyo atuyitiriddeko nga kimuddira, akukolimira ng'ekikolimo kimuddira. Duwa ngabo, ng'omuntu wabeera mu lutalo ng'ayambadde gundi eno bagiyita ki? Siri nnyo omujaasi, kiki ekyo? Mwe bajaasi bakiyita ki ekyo? Yes, olaba omujaasi, blade fruit. Tegerekisi ekuba kuli buli ekijja, ow'ensaalwa, ow'eddogo, nakusindikira majinni, netakwagaliza, ayagala odde mu kyalo, nayagala kubbako ttakalyo. Duwa ngabo. Era ekitala ky'omuntu yenna omunafu, ate nga ffenna tuli baki? Banafu. Wallahi duwa kyekitala kyaffe, ffenna tuli banafu, teriyo w'amaanyi, naye duwa mwe muli amaanyi. Kyekitala ekya buli munafu yenna duwa. Kubanga tosobola kulwanagana n'amajinni okujjako eki? Edduwa. Tosobola kulwanagana na wansaalwa okujjako eki? Edduwa. Tosobola kulwanagana na lumbe lwa bwavu okujjako eki? Edduwa. Tosobola kusobola mukyalo oyo gwe webika naye mubikunta, Allah amukugondeza lwaki? Lwa dduwa. Naawe takusobola dduwa. Dduwa yokka. Sibo kiri ekisembayo ashinda soogera kugwe ng'omuntu. Ekisembayo addu'a sababun lidaf'i ghadabullah. Edduwa ezzaayo obusungu bwani? Bwa Allah. Buli osaba Allah ng'obusungu bwa Allah buddayo. Naddala olwaleero mulaba embeera gye tulimu,
eno embeera wallahi gye mulaba erimu obusungu bwa Allah. Olwaleero ndabye ka vidiyo ku WhatsApp bakasaasaanyiza nnyo nga ndaba erisajja erikulu lya Afirika lirabika liwestana lyambadde kadaali, omuzungu alikubye embaga, lyambadde gawuni likumba ng'erikyala bagenda kulisiyaga. Miskini. Eno embeera gye mulaba gye tukaaba economy, musana ogutazikira, busungu bwa Allah. Abaana okubanga tebakyawuliriza bazadde, busungu bwa Allah. Kyaki okulya ebisiyaga, busungu bwa Allah. Ki ekisobola okuzzayo busungu bwa Allah? Dua, kumulaajanira Allah, kumusaba atujje mu mbeera eno mwe tuli. Otherwise mbeera nze nolaba erisajja erikulu lyemwola n'erisajja linne waalyo lyambadde gawuni likuta akamuli, la hawla wala quwwata illa billah, tebenywegera. Bwe wamutuusa mu luumu batandika bati kiweyambula after kiki ekiddako? Obusungu bwa Allah ensi wetuuse. Naye kisobola okuzzayo obusungu bwa Allah, baganda bange abasiraamu ne bannyinaze, kulaajanira Allah, kumusaba. Ebisobola okukwata ku bano olwaleero ab'eŋŋanga okwaziina kwaffe busu kubasabira dduwa. Eyo kampuni tewajja kuyita myaka 5 oliwulira amawulire gaayo. Eno eddiini tebagizannyiramu, zannyira ku birala naye si ku mateeka ga Allah ge yassa. Mulimu abaddu nga bawanika emikono gyabwe eri Allah ng'edduwa zaabwe tezirina jjiji. Ogaana okwaziina? Abasiraamu bawoggana, abalokole bakola ki? Ababeera mu kaliyo kyabwe, abakuba disika, abatambulira ku mmotoka ezo bayita abantu mu bikolwa ebyobuseegu. Balokole balinnya ne baasi, buli oyita kasitensini muzindaalo na mulokole, n'obwana obuto bufuuse bu pasita buleekaana. Kisooka eno ensi si yammwe. Ya Allah, bw'aba alina amaanyi g'abawaddemu amatonotono, saagala mwerabire nnyiniyo. Eno eddiini yaani? Naye tutunuulidde meeya w'ekibuga Haji musiraamu, minisita wa Kampala Hajjati musiraamu. Twagala okuwulira ku ddoboozi lyammwe ku ishu eno, kuba mbadde ku mawulire nga baga nti KCCA egenda kuyisa ebiragiro ku maloboozi agasitulwa mu kibuga. Twagala okuwulira ku ddoboozi lyammwe nga mmwe abaki. Siraamu bangi bali mu KCCA omwo tebalina na muzikiti gwabwe we basaalira, naye nga bayitirivu, naye nga n'omuzikiti gwabwe ng'abasiraamu abali mu KCCA tebagulina, naye nga ate mwemolera ku kwaziina biwandiiko nga bijja. Simanyi kampuni yani, simanyi kampani advocate ewandiise. Kale webanga ddala muli balooya mwasoma bwe mujja okutegeera eno eddiini yani ya Allah tebagizannyiramu, kuzannyiranga ku birala so si ku mateeka gani ga Allah. Naye mbadde ku nsonga ekigamba nti addua, okusaba Allah, sababun lidaf'i ghadabullah, yensonga ezaayo obusungu bwani bwa Allah. Faman lam yas'alillah yaghdabu alayhi, buli muntu yenna atasaba Allah, Allah amunyiigira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man lam yas'alillah, yenna atasaba Allah, yaghdabu alayhi, Allah amukola ki? Amunyiigira. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, beekuluntaza mu kusaba ne batasaba Allah. Bani tuyitirize nnyo okusaba Allah. Wala yuraddu alqadaru illa ad-du'a, teriyo kizaayo kadari, bintu Allah bye yagera okujja kokola ki? Kusaba Allah. Buli woosaba Allah bye yakugerera, Allah asobola obbizaayo nakusaba nakukyusiza mu kadari. Yakugerera okuba omugumba n'osaba Allah nakuweza ddi.
yakugerera okugobwa ku mulimu n'osaba Allah ne bakuzza ku mulimu, yakugerera Allah kino n'omusaba Allah n'akikugirawo. Tuyitirize okusaba, temugayalirira kusaba Allah. Musabire nnyo abaana baffe, sabira nnyo ezzadde lyo, sabira nnyo baganda baffe abaatukulembera mu kufa, abaafanga baki nga basiraamu. Tubateekenga nnyo mu dduwa zaffe, basabire. Oba oli azaamaanyizza nnyo omuntu ali wansi w'ettaka obutamusabirako dduwa, kulaajanira Allah ga nti ayi Allah musonyiwe, musaasire, muyingize ejjana, mugaziyize entaana ye. Kye yeetaaga ye takyasobola kusaala, takyasobola kusaddaaka, takyasobola kugenda Makka kukola umra. Yeetaaga ki? Duwaayo gwe. Muve mu duwa zino ez'omuzannyo ze mubeerabeeramu nga naye kibatutte si kusaba Allah. Ate basabira kitaawo oli mukyere otabula, booleese si be balumirirwa kitaawo okusinga ani? Tuula ku musaalo gwe, ku musaalo gwo mu nnyumba yo, oluvannyuma lw'esswala laajanira Allah. Akusonyiire mukaddewo, akusonyiire mukyala wo, akusonyiire maama wo, asonyiwe baganda bo, atutaasa ebizibu by'ensi eno. Bani tusabe nnyo era tumulaajanire Allah subhanahu wa ta'ala. Saagala kusukkaawo naye nga meseji yange tetugayaalira kola ki? Kusaba Allah. Temuzanyira mu kigambo ky'okusaba Allah, kyalaga wala, kiragiro kye. Katonda yatulagira okumusaba. Tegerekisi saba Allah mutende n'amatende amalungi ngeri gye twasookera. Omutende otya, otandika otya okusaba, ofundikira otya edduwa. Nenjogera n'ensonga ezaaviirako bali Allah okubaanukula. Lwaki yabaanukulanga? Muddeeyo mutunuulire ensonga ezo. Ntegerekisi wenja okutandikira omulundi ogujja, era ninayo n'akanyomera ak'okuyigiriza edduwa ez'enjawulo ze tukozesa mu kusaba mu nsonga ezaki ez'enjawulo, kubanga abantu abasinga baagala kutusabira. Naye njagala naffe tubeeko edduwa ezaffe ze weesabira. Leka kunyumira buli kiseera munsabireko, seeka jangu nsabire, seeka jangu nsabire, buli kimu bakusabire, buli kimu bakusabire, buli kimu bakusabire. Era nabaga nti edduwa gye mutannaba kusaba baseeka kubasabira yakwegatta n'abakyala bamu. Tega nti bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana, eyo yokka gye mutayitirako bamaseeka. Naye buli kimu jangu nsabire, buli kimu gw'osabako ddi laajanira Allah, mwegayirire, musabe Allah. Eyo gy'oli ku kyeyo musabe Allah. Ate abantu fo ky'okusaba Allah beemoola bwemoozi. Omuntu ali mu mbeera mbi, nfo ky'okulaajaniramu Allah mujje mu mbeera embi, ali mu kwemoola buki? Bwemoozi. Bani tusabe Allah nga tuli serious. Tegerekisi ensonga zaffe Allah ajja zikola ki? Ajja kuzaanukula, era ensonga zaffe Allah ajja kuzikolako. So mukkirize nkome wano olwaleero biidhinillah. Nzize leeti naye man la yudraku kullu, batugamba nti kyotasobola kufuna kyonna la yutraku julluhu, era tokirekanga kyonna nekikola ki? Nekigenda. Obangako kyofuna wadde kyonna tokikoze eki? Tokifunye. Kale katukomaawo biidhinillah omulundi ogujja inshallah bwe tujja okutandikira, era nga mbakubiriza nga mmaliriza ti omwezi gino gye tulimu gibalibwanga shahrul giras, myezi gya kusiga. Tusiga ki? Tugenda kungula mu Ramadhani. Ayagala okusiiba obulungi Ramadhani alina kusigira wano. Yitiriza nnyo okukola emirimu emirungi, yitiriza nnyo okukola tawuba, yitiriza nnyo okukola istighfar. Kola emirimu emirungi. Kati saba nnyo Allah, okole ibaada ez'enjawulo. Ogenda otuuka mu Ramadhani ng'okungula buki? Bukunguzi. Mu Rajabu muno mwe tuli, oli mwasigira. Ate tomala kutuuka mu Ramadhani ate n'oyagala okole ki? Osige. Ramadhani yakola ki?
yakungula kati wemanyize kuyimirirako ekiro kyobola tuba twakasaala ennaku esatu noleeta amaanyi ag'ekika ekyawaggulu olumalako wiiki n'ogweri kiki onafuye tewasiga kati siga nga twetegekera okuyingira ki Ramadani. Saba Allah nanyini kisa ekyakulembera obusungu bwe atuteera emikisa mwezi guno gwe tulimu, ateera emikisa mwezi guno gwa Rajabu, era ateera emikisa mwezi ogwa Shaabani, atuwa okukoleramu ibaada ezinatusinkanya eri Allah nga Allah atusiimye. Tumwegayirira Allah olw'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe atuuse mwezi ogwa Ramadani tukungule ebibala ebigulimu, tugusiibe imanan wa ihtisaba, atukingiriza embeera yonna esobola okutulemesa okubeera nga tusiiba, atuwa okuliisa bannaffe abali mu bwetaavu, atuwa okukola ibaada ez'enjawulo. Tumwegalira Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa obuseegu obweyolesa eri ensi eno, atuwonye ebizibu by'ebisiyaga, atuwonye ebizibu ebirimu obusungu bwe. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize emitawaana egituuka eri ensi eno, atukingirize musisi, atukingirize amataba, atukingirize endwadde embi ne baganda baffe abaafiiridde mu Siriya mu ttake. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu obasaasire era obasonyiwe obayingize ejjana, naffe otukingirize ebyo ayi Allah ebyabatuuseeko bituwonye. Innaka ala kulli shay'in qadir, innaka ala kulli shay'in qadir, innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.